ne bafaaza bonna nti lyamumanyi bwafaanana sikyo okuleka bye tusoma ku muntu eyali ayogeddeko ne Katonda. Waliyo omuntu gwe tusomako eyayogerako ne Katonda mouth to mouth. Gwe tusomako tumusoma mu Qur'an ne tumusoma ne mu Bible. Nambuza omuntu oyo omumanyi ne mugamba nti yani ne mugamba nti Moses nangamba olingi ye Musa kubanga yali Muwarabu mu nsi ya Egypt Emisiri yayogera ne Katonda nga amukwasa amateeka 10. Tegedde nambuuza nti omuntu eyayogera ne Katonda ateekeddwa okuba nga yamuwa eddiini ntuufu kuba baayogerezeganya. Abasigadde ffenna tusoma bisome tekuli kwali ayogeddeko ne Katonda ne bannabbi Katonda abatunda butumizi kimanayika naye ono yayogera naye awatali muvunuzi nangamba genda onundye eddiini etuuma erinnya lya Musa kubanga mu linnya lya Musa mwe mukafiiri asinga obukafiiri mu nsi yonna omumanyi ye Falaawo. Ye mujeemu asinga obujeemu mu nsi yonna teri mujeemu ali mwenkana nanga nti Falaawo taba kuba mukafiiri yandibadde wa eddiini ya Musa. Ngabuuza gwe ali kunze nga wasande sukuulu nanga nti bino byenkubuuza buli omu tabiwanga budde newe obiwa obudde obitegeera. Towemalira nnyo mu kusoma Bayibuli simanyi okwate katikisimu simanyi noveno simanyi okwate sapule okwate sala ya Bikira Maria okwate Stafari Muguru okwate the grace of the Lord Jesus Christ okwate nyimba. Bino byangu byakutegeera kiki ku nsi kuno teri asinga butuukirivu bwenkanankana muntu ono yali mukyala nambuuza omumanyi nga simumanyi nanga nti Bikira Maria. Soma mutya musala ya kitaffe ya Bikira Maria gati Maria omutuukirivu ojjudde enniima Omukama ali naawe waweewa omukisa mu bakyala bonna ne Yesu omwana w'endaayo abeere mirembe Maria ojjudde mirembe Maria gambe kyalate ojjudde enniima Mukama ali naawe waweewa omukisa mu bakyala bonna Yesu omwana w'endaayo abeere mirembe Maria omutuukirivu nnyina Katonda. Tusaabire ffe aboonoonyi gwe tusaba tusabire ffe aboonoonyi ne mukana mu kaseera kaffe ak'okufa amiini. Nambuuza ekibuuzo ebyo saagadde bikugenda mukuba yambuuza nti essala ya Bikira Maria okimanyi nenzimusomereezi tukwatagana ati nambuuza bwe weetegereza omukyalo oyo ayambadde nga baddiini ki amagezi ne gajja Bikira Maria nentegeera nti kati gwendiko si levo yange tukanga ngamye nti ebyo bikyasinza obwangu n'omulalu abitegeera. Nambuuza nti Bikira Maria omwetegereza bwoti ayambadde nga baddiini ki bategedde nanga tusenga oba otambula mu sitense n'osiŋŋana Bikira Maria n'akugamba njagala kusaba omulagirirawo awali masigi kubanga birds of the same feathers flock together. Ebyo abiŋŋamba ndi mupisi abiŋŋamba ndi mupisi katugende maaso otunuulira ekibuuzo ekyokusatu kyeyaddako nanga nti wali olabyeko ku firimu ya Yesu n'omugamba nagiraba kiina n'ewaka nanga nti ng'oggyeko ekifaananyi kye bamubamba ku musaalaba ng'ali munnabbi ojja kulaba Yesu ng'ali mu kanzu alina ekirevu alina ekitambaala ku mutwe. Nambuuza ebibuuzo bino tikufaaza imaamu ne pasita faaza imaamu pasita ani ayambalanga Yesu era imaamu kuba Yesu yagamba mu ekikoligo kyange bye mukola muyigire ku nze kati ani ayambalanga Yesu abaimaamu bwabeera nga ayambalanga Yesu ye imaamu kitegeeza ki noonya eddiini ya Yesu eyambalanga ye. Nangamba wali olabyeko Yesu alina omudaali mu bulago wanali engulino. Nangamba wali olabyeko Yesu ali mu suuti n'ettaayi. Wali olabyeko Yesu alina kola mu bulago. Wali olabyeko Yesu alina enkoofiira y'ekiwummuumpu.
firimu ya Yesu yonna abakyala n'abaami bambadde nga abaddiini ki nga tebasiraamu